babiri komadi tekisoboka wabula minisita bamutaputidde etteeka naye n'abataputidde etteeka katusooke ku Sharitah balina kwogera mutaawe maama Sharitah namusoke mazima ono jeefu kaweesa omwami we oyo kyaddaki olubuto yalulaze mu bijjudde ono mu hoteri abadde baby shower asulirira bakwita kusulirira lukula mangu mama gozi bala omanyi bali mujjisa ate muleke Sseguya nabaza olubuto lunoze sipiidi nnene isusse sikulimbaze nkubulu okwanjula kwaliwo November ndowooza kubanga ebyabugingo December byagenda okubaawo ndowooza bino nga byakaggwa bugingo December nga 7 kati ono ndowooza yali December era nga bugingo yakamala obanga yakagira okitegedde kati bw'obala emyezi okutuuka kati giri 6 olubuto luba mu myezi 7 kitegeeza penalty yali yakubwa dda balyoke njole naye kituufu naye olubuto lunali kalukula mangu wotika gwali atise ku lubuto owange naye olwo kyolaba kale mikwano gye omwabadde nkuba kyeyo Shabbula omujjukira Shabbula oyo vuga moto gataliiko nfuufu oyo ng'afunye omusajja ayali ku payini akola ku payini kakati Shabbula nagoba omusajja oyo mbagira yali agenze kugula moto omusajja nagamba nno lwaki semwayagalira namukkiriza Shabbula nalyoka akwata obuntu bw'omuntu n'akasuka kamokka bweriga gyabeera aga nti osula ku kitanda kya bukadde na bukadde ate tompa kitiibwa leero nenga omusajja bakuwasizza oba ogenda laba ennaku kubanga watondebwa kukola yafunye omulala ku pate Shabbula yenyini atuga nga omukulu amuli awo kumpi ono atendese w'emukongo bakazi mbaleke babe happy naga sitani toyingira obufumu bwaffe muwasa kale katulawo omukolo nga bwe gwabadde omanyi bwe tuliko okubeera nga bwegolaba omukwano gwo ng'omumanyi ate nga tomumanyi from a distance naye ng'obamanyi one on one nga mwali mutuddeko mwena mukafunda nga muli abo babiri munyumya emboozi yammwe nobeera ng'obalaba wano nga mwenna nga muli wamu. Thank you so much for coming, everybody. I love you so much and I mean it. I'm so honored okubeera mu maaso gammwe neneebaza Yesu omwana Katonda omuyita asooseza okubeera mu lwaleero amanya Shabbula kibaluma lwekema ekibaluma kizaako eryo linnya lyekika atambudde n'owo wange tajja kusobola babuzaako atumyenze ategeera Lukongo French and Swahili naye asanyuse nnyo okuba ku mukolo gwa mulamu we tutundira asaba Mukama tuwangaze ne sitaani atabula tajja Mukama abawangaze kibaluma n'omuninkiniwo nga temulina buzibu naye wali otuuse wa kibaluma bannange kibaluma oyo gwe mulaba ayinawo era wakuba bwafuna omuntu amateeka gasukka nga bw'omanyi omusajja obeera ozza ate era olina amateeka g'olina otteekawo nkwagala ssebo omukyala odde wano ssaawa 12 ez'olweggulo n'omuddamu naye ng'omukyala ate ssebo nze mba nkola ssente kati oyagala nkomewo nkole ki kati awo omwami oli gwe sijjukira yinyi ow'oku payini we bamugobera yaleeta amateeka g'oku payini nange byebyo nno kati uma bannaaye kiri eyo baganya otereera tekisoboka kakati ndowooza lwali lwakutaano minisita wa Labour Amongi Bet Ongom bbaawe kati n'afulumya ekiwandiiko namutayiika nti bbaawe yono mutabani wa mugenzi Obote mutabani kati amadde neebuuza kuba twanabyeko amannya 3 neŋŋamba ate lino eridde eryani naye ndowooza katukirekerewo ekityo kasitali abaddeko nga yataddeko kali munnaaye n'agamba nti okulonda kwa Uma okulina okubeerawo enkya nga 28 tekuliiyo ng'ensonga okwo kwe kulonda okwayika Erias Lukwago n'ajja nga kanso wa Kinsaha yeesibye kuba president n'agamba kuleka kwakubbira Sindi kati kuno kubadde kwa kabokisi ku National Theatre enkya
kati minisita naga nti yasalawo byokulonda ebyo police board nkyamu teri mu constitution ya umma. Awo olutalo we lwatandikidde ng'ekongote avunanyizibwa ku byokulonda naye afulumiza ekiwandiiko ekigamba nti minisita munnange ebintu bino waligenzeeko mpola kubanga police board eri mu ssemateeka minisita n'abuuza ndaga akawakatirwa bannaye bayimbi oda bannaye kinaggwadde kati oyo yekongote avunanyizibwa ku byokulonda eyo police board yatula negauza takyali kuba waliwo okutabuka okw'amaanyi okwo okwajjamu olutawa lusimbi n'oba n'alaga luddawa kati oba muwanika yaani nebiga agamba tulina olulonda enkya minisita tolina buyinza sindi agamba minisita alina obuyinza obujjudde nezireeta oli omusajja oli gwe nabagambyeko Ramazan naga nti abo bonna bali ku byako kulonda tekulina kubaawo tulabe emboozi eno kabbaluwa mbokulonda kwa umma kuyimirire. Even when we came to you nga tugamba nti bannange twagala kulonda still era temwavaayo netwekuŋŋaanya ffe mpolampola netwekubakuba nga umma netuteekawo okulonda abantu bamalidde kuno obudde sente zaabwe zigenze. I think every day as umma buli we tubaye tunoonya aid tubaye tugenda eri government tugenda eri ministry tugenda muki tugezako okuyita mu mitendera nga bola nti batugamba dda nti tuva from Ministry of Gender then UNCC NCF then umma. Kati sawa zino we cannot start neglecting that our source of power ngabweri how the power goes down and the truth is we are right now under Ministry of Gender. But it doesn't mean nti ate Minister Betty Amongi ojja direct okola amateeka mu umma osalirewo umma sisuubira mbwe tunagikwasa onoogisobola because we've come a long way with this tukijje wala ate gwe okujja okikolerimu amateeka. It's not against umma, it's actually for umma because the truth is umma is a national organization. Elections alibadde buli wamu bw'oba ali wakuyimiriza kulonda wandiyimiriza kuli okwasooka n'otajja ku kwakubiri kitegeeza nti kuno okwokubiri tetumanyi okinamu interest ki bwekiba kivuddewo nze nja kuba ndi happy because nze nazunga Uganda yonna nga ngamba abaana umma is national so kinkola bubi okuba nti elections ziba ziri wano mu center nja kubeerawo mu bulungi ne mu bubi. Okulonda kugenda kubeerawo ku National Theatre era nkubiriza nkuba omulanga buli muyimbi yenna abeerawo ku National Theatre. Kye baleese olwaleero kiconfusinze bangi batoso kisanyusiza bangi abaklaasika basanyufu abasenta tebali basanyufu. Police board gyoga munaye police board weeri abakutomeza bakimanyi nabo nti weeri right now gwe bujja n'ogamba nti ne police board simanyi teri mu mateeka umma yekola constitution yaayo so munnange Honorable Betty Amongi ne Minister of Gender mwegendereze abagala okubatomeza. Much as umma is not a government organization, it's still under the constitution of Uganda because to live in Uganda. So tekitegeeza nti kubanga you have a private company you are supposed naye nga kitalo nnyo eky'omugagga wa MK Publishers Mwami Majwega banaffe mutubasaasira ba family kibi nnyo mwenna abakozi abadde bakola iyo tubasaasira munaye Mungu ekaya gy'obbagumya Mwami Robert Sseguya kama kugumye yasobola okufuna degree mu 1980 na master's degree mu kubala rest in peace asokenye mu VIP wano President Sseguya mwana omudaali ogwabazira kama yamujjuludde bambi Dr. Mkama akugumya kuyiseewawo wazibu nnyo Mukama ekaya asobolawo taata atukitadde atubagaza olunaku olusinga naye nga temwerabira bride and VIP ono gwolaba ono yennyini ateekamu ssente awo tuba tusiibudde kale 10 mpera tiimu nene nnyo naye kale tunaddamu olunaku olw'enkya yenze namala embwa